ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosan Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Ekitegeeza watandika ofunanga amasimu okuva ewa maama nga yeebaza omusumba byakoze byabakoledde nga nawe olumu tobimanyi nabimanyi. Nga nze sibisaabimanya kubanga maama ye yabinnambanga ati nze saamanya naye nasooka nekitwalanga nti omwana wabadde yeeyisa bulungi ewaka bakwagadde batandise okufa ku beewammwe ate engeri gyali omusumba tekiba kikyamu kulaba nti omuntu ali mu bwetaavu n'okola ki? Akola bulungi bwa Katonda n'omuyamba. Era ebiseera ebyo nga batandise okumpisa obulungi waliwo ne sande ezimu nga ffenna tugenda ffenna ku kkanisa okusaba era ne tukomawo ffenna kubanga wali nga naakajja ne ku zisande nasigalanga weewaka nensigala ne maama naye wano empisa bwe yatandikanga okukyuka mulimu sande ezimu ze nagendanga ku kkanisa. Kanisa olwaggwanga nenkomawo ewaka bwe namanyanga nti waliwo abagenyi abategekwa bajja nabo omusumba nga nkomawo nga ntegeka. Kaakati ebiseera byagendanga byeyongera mu maaso. Waayitawo ndowooza omwezi nga gumu ku olwo musumba nampita nantuuza mu ntebe. Nali entebe nzimanyidde kubanga ejjukira eno nali sikyaliyo kati nga ndi eno ne ka TV nga ntuula nenkola ki. Kati oli sitebooni. Nendaba ne maama w'omusumba nga tunyumya. Kye saamanya oba maama we ye yamugamba nti omwana ono yeeyisa bulungi tutandike okumuyisa obulungi kubanga ye twasiibanga naye ewaka. Kati kwolwo omusumba mpita nambuuza oyagala ssente? Namugamba musumba zo ssente nkola ki? Zo ssente nzaagala kubanga neetaaga okusoma, neetaaga ewaffe kasita tuba nga tuli bulungi nga maama ali bulungi kubanga nalina ebiruubirirwa ng'omuntu mu kukula kwange. Nali njagala nnyo okubeera bano baddokita Abakuba empiso. Kaakati musumba ne mbimugamba byonna ebyo. Nangamba kaye bw'oba oyagala nnyo oba oyagala essente olaba otya bwe ntandika okukuwangayo akasente ak'enjawulo? Omutima gwange ne neesikamu. Musumba akutuuza kugamba ki? Musumba aŋŋamba nti oyagala essente. Ne munnyonnyola ssente nali nzeetaaga kubanga ze zaali zisibye obulamu bwange okuba obulungi n'okutereera emisomo gyange byonna byali bisibye lwa ssente. Mugambe ssente nzaagala musumba. Musumba n'aŋŋamba nti olaba otya bwe nkuwangayo essente ez'enjawulo buli kubanga actually yaŋŋamba bulungi n'aŋŋamba nti emirimu gy'ogikola bulungi, oli mwana muwulize, oli mwana kino nekiri n'aŋŋamba nti yali anjagadde. N'ansuubiza okukola ki? Okumpangayo akasente. Kaakati olunaku olwo bwe mmala okukkiriza nti sente nzaagala era nenzikiriza ne mwebaza nnyo okunjagala n'okundabirira bambi kubanga ye nali sijula byonna yali akola ki? Yali abimpa. Olunaku olwo bwe lwaggwa bwe yamala okumpita nenzirayo ku mirimu gyange. Olaba wadde bankyusa obulamu bwange naye nali manya ennaku yange era emirimu nasigalanga nkola ki? Ogikola? Nasigalanga ngikola. Obuvunaanyizibwa wabukolanga? Mu byonna bye nali namugamba byonna yali abimpa. Akati musumba bwe twamala emboozi eyo nenzirayo era nenkola egyange nga bulijjo. Kaakati nkeera waalwo ndowooza nkeera waalwo ekiro lunaku olwaddako ogamba nti leero lubadde nga lwa kusatu
ku Lwokuna ekiro. Olwokuna ekiro mba neebase naye nkola ki? Nenfuna ekirooto nga Musumba ngamba nti jangu nkulage sente gye ziri. Kirooto? Kirooto. Lwaki nkiyita kirooto? Kubanga nazuukuka oluvannyuma. Musumba nga ngamba nti jangu nkulage sente gye ziri. Nange nengoberera Musumba. Kaakati mu nnyumba eyo kwaliko emiryango ebiri. Mu kirooto? Ne mu buliwo. Mu nnyumba muno emirimu gyonna najjanga ngikola. Naye kwaliko emiryango ebiri egitaggulwangayo sirongoosaayo. Lindako, ku nnyumba kwennyini mu buliwo emiryango ebiri gyaliwo? Gyaliwo. Kati oli mu kirooto? Era mu kirooto. Kati mu kirooto bwe yali antwala gyangamba nti nkulage sente gye ziri, yali aggula lumu kwegyo emiryango, kwezo enzigi ezabeeranga enzigali. Saaziteekangako nnyo bwongo mu buliwo kubanga omukama we bagambye nti awo tewayingirwa, toyinza kwetumiriza agamba nti ggulawo nongooseeyo. Kati ku olwo yantwalayo era bwe yaggulawo bw'ati sadda mu kutegeera. Mu kirooto? Mu kirooto. Ngenda okuddamu okutegeera kuga nkuma okutegeera nga guddewo nga tuyingidde. Ngenda okuddamu okutegeera nga ndi mu ntebe. Era kyekiri kyenkugambye nti nazuukuka. Ngenda okuzuukuka nga ndi muki? Mu ntebe ey'omu nnyumba. Jjukira ku olwo era ne mu kusula nali nsula mu nnyumba. Musajja munange, ntwala mpola. Ku nnyumba kwaliko enzigi, ebisenge bibiri bye wali toyingiramu. Bye nali siyingiramu era byonna nali mbirongoosa. Ebyo ebibiri nali sibiyingiramu. Jjukira kati osula mu nnyumba. Nsula mu nnyumba. Musumba olwo yayogedde naawe ennaku nga mmeka emabega okugamba ku ky'okuwasa? Lwalinga lwakusatu emisana. Kati ku Lwokuna ekiro. Ku Lwokuna ekiro oloota ekirooto nga Musumba akugamba jangu nkutwale nkulage sente gye ziri. Akutwala ku ruumu zino mu kirooto ozimanyi? Mu kirooto. Aggulawo ruumu emu ku ezo. W'okoma okutegeera. Nga nnyingidde munda bwenti. Saasobola kwetegereza biriyo naye awo wenkoma okutegeera. Awo wonna tuli mu kirooto. Mu kirooto. Kati mu kirooto oddamu otutegeera ng'otudde mu ntebe. Kati ate ekyo si kirooto. Nzuukuka obulungi bwenti nga ndi mu ntebe. Nga bw'ogamba nti obadde oloota n'ozuukuka okuva mu kirooto. Kati ekirooto ekyo kyakoma wali ng'ofuusa unconscious. Nga nnyingidde munda mugundi bwenti. Ogamba nti kannyingire omulyango Musumba guddewo nennyingira awo wenkoma ekirooto we kikoma awo. Ogenda okuddamu otutegeera mu buliwo okuzuukuka bwenti nga ndi ng'oli mu ntebe. Oba wali osuze mu ntebe? Kati kye nalowooza. Oyinza okuba wali weebase mu ntebe muganda. Nakyo nakirowooza kuba ensonga lwaki nakugambye mutandikwa nti nagenda okwebaka kubanga ekiro bwe namalanga okutegula ebintu era ku makya ekiro ebintu ebyo nabitegekanga naye nsula nga mbyozezza. Ku makya nakeeranga kusiimuula kukola gino emirimu emirala n'okutegeka ebyekyenkya. Naye ku olwo bwe nzuukuka nga ndi mu ntebe yensonga ki nagambye nti nagenda okwebaka kuba mba nsuubira nti ekiro namala emirimu gyange engenda muki mu buliri. Kati naye bwe nazuukuka nga ndi mu ntebe kyanzijira ne ngamba waayo sanga nasose ntya
osanga nasuze wano mu ntebe nesikifaako nnyo. Kakati ate omulundi ogwokubiri lwali lunaku lwakutaano ng'olwokuna nga nakifunye jjo nga nkoma wali. Kati olunaku olwokutaano ate kyajjanga kyanjawulomu kubanga ku lunaku olwokutaano kyandaga nga nina ruumu mwendi mwalimu omukyala oyo yali ayambadde byeru. Kaakati omukyala n'enviiri ze zaali njeru, yenna yali mweru as in brown, nga wa brown nazogamba brown kala ng'omuntu mweru, naye z'enviiri zaali njeru nga za white n'ekyambalo kye yali ayambadde. Aŋŋamba omuntu oyo yaŋŋamba nti nkusiimye, ekyo ekirooto kya lunaku luddako nga kiri nkimaze. Omukyala oyo n'aŋŋamba nti nkusiimye era olunaku olwaleero njagala ofuuke wange. Omukyala oyo n'aŋŋamba nti bw'ofuuka owange embeera ye egenda kukola ki? Kyuka. Egenda kukyuka. Kirooto, ndi mu kirooto. Aŋŋamba nti embeera ye egenda kukyuka. Aŋŋamba nti ogenda kutandika okulaba obulamu obulungi obweyagaza. Jjukira nze newankubadde nga biri byonna nali mbyagala, obulamu olwedde bwe nali mbeeramu wano baali tebampisa bubi. Kyala n'aŋŋamba nti ojja kugaggawala, ojja kukola ebintu n'ewammwe bajja kweyagala. Ate nze kati omuntu bw'aŋŋamba nti ewaffe ngenda kweyagala, ewaffe ab'ewaffe maama gyali ewaka nti tujja kweyagala, nga sirina buzibu. Baba bakumaze. Oli mu kirooto. Omukyala n'aŋŋamba nti okuva n'olwaleero oli wange, era olwokutaano olwo ekiro neebaka n'omukyala oyo ne twegatta. Mu kirooto. Nezuukuka era nakirabanga kirooto bwe nazuukuka. Wabula ekyenjawulo ekiriwo nti abantu tuloota ebirooto naye bino byawulikika ng'ebyali ebyaddala. Omanyi bw'ozuukuka mu kirooto n'ogamba nga mbadde nga okola ki, nga mbadde nga aliyo ebyaddala. Kati naye ku olwo saazuukukira mu ntebe, nazuukuka ndi mbulire. Kati ku lw'omukaaga tekyaddamu kubaawo, ne ku Sande saakiraba, naye ku Mande nekiddamu nekibaawo. Kitya? Okw'ekyokwegatta n'omukyala oli omweru? Iye, mu kirooto. Kati bwe nalabanga ekintu kyekimu kibaddewo, kubanga jjukirawo wonna wonna sinnabibuulira mu Musumba, ndamunze nkyalowooza nti birooto. Olwo wano mu bulamu obwa bulijjo buno bwe tulimu, wali oyinayo ka girlfriend? Nali sibirinanga, sibirina. Mu bulongo bwange bwonna bwali bulowooza kusoma. Jjukira ebiseera biri nali naakava mu vaaka, bbanga lino lyonna eryeyongera okuyitawo. Vaaka, obudde bwa vaaka ne buggwako abe nasoma nabo ne bajoyininga yunivasite. Ndi wa Musumba waka, sifuluma, sikola ki, sirina gwe ndaba. Kati obwongo bwange bwabeeranga kulowooza ku maama nakukola mirimu gino. So wasooka kwegattira mu kirooto? Mu kirooto. Kaakati gye bwagendanga bweyongera, buli wiiki ekirooto ekyo ekyokwegatta nakifunanga emirundi 3. Sijjukira bulungi kubanga lwabeeranga lwa Mande, Olwokuna n'Olwokutaano. Omukyala ng'ajja ne mwegatta? Iye. Ng'ennaku ozikutte n'ozikwata? Nazikwata. We nazikwatira mu kusooka tezambeeranga mu mutwe, naye ate gye bujja ekintu bwe kibeera nga kyamuddiringana ogenda okikola ki?
genda okimanyira kyokka ekiseera kyatuuka amazima gennyini mu kirooto ekyo okwegatta n'omukyalo oyo sigamba nti oba yali ankwata oba yali akola kinange kennyini nalinga nnyumirwa ng'obyagala okitegeera nga mbyagala ali byannyumira Sabikege manya gange tulina omukulu atutemaatema mu lugendo lwe namugambye ateekinge buli kimu akyogere ateekinge tayimu ye tatulekerayo yadde because wajja abuukabuuka ate no gye kiggwera tuyinza obutafuna message ntuufu we tuli omulimu yagufuna yafuna omulimu wa omukyala Musumba bamuyisa bulungi akasente ke bakasindikira maama nga baali bakkaanya but sofa kyensinza okutegeera bye nootinze mu bwongo nja bibuuza maaso eyo omukulu ono ebbanga lyonna lye yakola tebaamuwanga kaashi nti okoze ne bakusasula baasindikanga ssente buli kyayagala baakiwe kyetaagisa baakireetanga ewaka ne maama ssente ze ez'omwezi baazimusindikiranga naye Musumba ono yali mulungi nnyo kyono omwana yamuyisanga nga owuwe era olumu baamuwangayo ka bonus extra katugeze waba yali alina okukolera emitwalo katugeze 10 omwezi ndowooza 10 bawuzigundi be Uganda ka 10-15 so batambulira wendowooza anyway baamuwangayo 2 3 ka extra payment yaako nga ye alowooza bamwebaza kubeera muntu mulungi kubeera nga emirimu agikola bulungi ndi musamarayizinga wano we tuli ndaba ebintu byajjanga byegoberegana mangu mu wiiki kumpi emu 2 Musumba lumu amuyita amugamba oyagala obulamu obulungi of course osuubira ki omwana avudde bukoma nsimbi anoonya ssente talina ssente za kusoma maama ali mu kyalo baganda be gye bali yamugamba mbwagala amubuuza ekitegeeza ne ssente ozaagala omwana n'amugamba kituufu nzaagala era ne bamaliriza nga amugambye olaba otya nkuwaayo baka extra payment something like that kati agamba mu kirooto ekyo ekiro nga wayise olunaku lumu aloota nga Musumba amugamba jangu nkutwale ewali ssente kitegeeza yalinga continuation ya discussion gye baalina mu bulamu wano mu nsi ya bulijjo kuba ensi ya bulijjo amugamba oyagala ssente aloota afuta ekiro kimu bannaye mukkiriza ensi eri spiritual aloota gundi emu nga Musumba amugamba jangu nkutwale ewali ssente gyamutwala yewa yemu ku ziruumu mu buliwo omwana ono ze yali amanyi mu nnyumba naye nga zo taziyingiramu ayinza nokuba tezamutwaliranga na budde kuba tebaazimulagiranga zirongoosa ezo kati ali mu kuloota ekintu naye byali mu kuloota mu buliwo weebiri agamba Musumba amuggulirawo aggulawo ruumu emu abanga agiyingira tannaba kutegeera biri munda n'afuuka unconscious awo waazuukukira mu buliwo agenda okusanga
ng'ali mu ntebe teyakitwalanga kikulu. Wayita olunaku lumu era ndabanga eringa continuation because kati ze mbwongo bwange ndabanga Musumba wadde sinabitegeera maaso eyo eyalinga oba amuintroduce nze to something kubanga kino ekintu addamu aloota ate mukazi aloota omukazi omweru as in brown mbunga enviiri njeru ng'omukazi amugamba nakusiimye. Kitegeeza waliwo option y'omukazi omugamba saakoze saakusiimye. Omukazi amugamba nakusiimye era okuva n'olwaleero oli wange. Era ku olwo mu kirooto beegatta. Agamba wano wonna wonna oba tonnabigatta bulungi naddala we babipya ku ggwe. Agamba after 1 week oba after 1 day 2 days omukyalo ono gwe yalootanga yafuuka gwe yaloota omweru yafuuka constant ng'ajja ne beegatta. Kyokka agamba mu kirooto teyamukwatanga. Ono naye agamba mu kirooto yalinga amwesunga. So ekiri Ugandan tewaliwo kukwatibwa mboba rape mu kirooto. Omukazi yajjanga nga nono amanyi kye bazza okukola era nga bakinyumirwa bonna. Olukyabeerawo bbanga ki tugende nagambye ntwala mpola 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 topapa. Akati nga bw'omanyi nti nno nze nali seegattangako naye olw'okuba nti nno byali binnyumira natuuka ekiseera nga saagala kugamba Musumba. Jjukira wali mu ntandikwa nagganye nti waliwo akaseera we kaayita ne mpulira nga kisusse nga njagala okukola ki okumugamba. Naye kati nga sinatuuka mu kaseera ako we njagalira kumugamba byanyumiranga. Neera bwe nazuukukanga ku makya nazuukukanga mpuliramu omubiri ogukooyeemukko kwegamba gye byagendanga byeyongera nga binkooya. Kwegamba walootanga ebintu bino naye nga mu buliwo ozuukukanga abadde alina kyo ng'abadde alina kyenkola. Ate era ne bwe nazuukukanga nga kibadde ng'eki omanyi mulimu ekirooto ky'ofuna n'omanya nti naloose ne mulimu ekirooto ky'ofuna n'owulira nga abaddewo ebyaddala nga wadde obaddeyo loota. Waliwo omu omukyala eyaŋŋamba yalootako era ebyo ebintu nte ebyo ebyemizimuzimu ali mu kirooto aloota ekintu nga kiyise mu ddirisa ne kireka nga liggule agenda okuzukuka ng'eddirisa liggule. So walootanga ekintu nga ogenda okudda engulu ng'olinga alaba nti kibaddewo nga kibaddewo era nga obukoowu bwakyo nga mbuwulira. Obukoowu bwakyo nali nga mbuwulira bwekyo ekikolwa. Kati bwe byasenga naye era akaseera awo wonna jjukira ebyo nkugamba nti byajjanga buli Mande Lwakuna na Lwakutaano byabangawo kiro nga neebase era ng'oba omusuubira era ennaku nali nzikutte nga mmanye nti kati ku luno alina okujja. Nabanga natuuka ekiseera ne neesunganga ngamba oba Mande lituuka ddi obagundi lituuka ddi okitegeera. Naye bwe byagenderanga bintama emisana wano nasiibanga nkola emirimu gyange nga bulijjo. Kati ekyenjawulo ekyatuukamu nti emisana wano nafunangamu obunafu obutonotono nti nga bw'ozuukuka ng'obadde mukoowu ng'obadde nga alina byokola. Obadde nga alina byakola ng'obadde mukoowu. Kati emirimu nagikolanga mpola mpola natandika ogikola empola mpola. Lwakuba wadde nabikolanga bwentyo naye ng'ab'ewaka bo tebabiraba nga basigala bansiima
ewaffe nno wenjogerera ebikolwa ebyo nga bitandise ebyokwegatta ewaffe maama yafuna n'omukozi kati gwateeka ku mudaala maama afuna obudde obuwummulamuko ewaka sente weeziri nga sente baziweereza ndowooza nzikirizibwa okwogera sente ze nafunanga zireke sente zo zireke ze wafunanga kati awo maama yali afunye n'omukozi gwakozesa ku mudaala ng'omudaala gwe abantu baguwagira jjukira nze byonna nabimanyanga buli lwemukubira essimu nga bigenda biti eyo ng'akunyumiza naye era yasigalanga yeebaza kubanga wadde kati nze muli munda mu nze nalowoozanga oba bino Musumba byabadde ng'aweerezaayo biki ebyo kati wadde Musumba yansuubiza essente okugamba nti annyongereyo akatonotono nkimanya oluvannyuma lwa mwezi kubanga saazimusaba wadde yazinsuubiza naye yalinga tazimpaawo kati bwe wayitawo omwezi nga mbadde ndi mu kikolwa kiri ekyokwegatta mu birooto byo wayitawo ng'omwezi ekirooto kye naddamu okufuna mu mwezi oguddako awo nga gutandiikiriza sijjukira oba gwali gwakumeka sijjukira bulungi oyinza okuba nga sijjukira naye omwezi ogwaddako awo wentandika okwegatta mu mwezi ogwo nga gutandika namala okwegatta n'omukyalo oyo kwegamba mu kirooto nga buli lwe mmala okwegatta naye olaba ekirooto kyajjanga kiwanvuwa nti wano mu kusooka nkoma okutegeera nga ndi ku mulyango nyingira ruumu nenkola ki nenzuukuka ekirooto ekyaddako kyandaga nga ndi munda mu ruumu kati bwe mba ndi munda mu ruumu saamanya oba yeeno gye nayingiramu oba si yeeyo naye nga ndi munda mu ruumu tukola ekikolwa ekyo kati oluvannyuma lw'omwezi ate kyeyongerako obuwanvu nti twamalanga okwegatta omukyala natandika okunyumya emboozi omukyala nambuza abeewammwe bali batya abawana bakozesa batya mu kirooto era buli twamalanga okwegatta ng'omukyala ambuuza abeewaka bali batya abeewammwe maama waali atya gyali mulungi kati mu maaso eyo nja kikunnyonnyola nti yabuuzanga kumanya ndowooza ye yagabiriranga naawe leka ekyo nkyogera kuba mu maaso nja kinnyonnyola kuba nakitegeera oluvannyuma mu maaso eyo kaakati wano tutandise okwegatta nga bwambuuza wetwegatta bwambuuza kaakati wenatuwulirira ddala nti nkooye nti bwe kyajja kiwanvuwa ne kiva mu kunyumya emboozi nti twegattanga nambuuza byambuuza ne tumala ne tuddamu ne twegatta kati mulinga abaagalana tulinga abaagalana mumaliriza ne munyumyamu ne muddamu kati naye nze nazuukukanga gwe kyoba omanya nazuukukanga ku makya mulimu lwe nazuukukanga mpulira ng'omulwadde nga sisobola wadde okusitula omukono nga nkooye nga twegasse emirundi mingi mu kirooto kwegamba saalowoozaako nti nno ebiri mu kirooto bye bindeetera obukoowu buno naye ng'ate byonna ebyali mu kirooto mu ntandiko nalinga byagala naye byatandika okuntama kubanga buli lwe twegattanga emirundi emingi naye akamutima gwange kangende ngambe Musumba kati lindako bino obikola mwegatta nawe mugenda ne musaba era ku Sande twagendanga ne tusaba okuumya ekintu kyo kubanga byonna ebyakolebwanga nalinga nkola ki nga mbyagala nga binnyumira kati ng'emala okwegatta kino kanki usimaye ogenda kinnyonnyola nga obuliri ogenda okudda engulu nga bulinga weebase nga ninganga bwe mbadde neebase ngenda kukunnyonnyola maaso awo kubanga ekirooto bwe kyajjanga kiwanvuwa
kyajjanga kitandika okufuuka reality. Kati wano wonna okwegatta kuno kwe neegatta n'okuzuuka nga nkooye obuliri nazukkanga bulinga bwe mbwebase nga bwe webaka buliri bwa bulijjo n'ozuukuka oba nga oweeya ebulangiti ogisudde eri oba n'ozuukuka nga okoze otya bwe bityo. Kati Paul nfunamu enkenyera ngamba kangambe Musumba nga bikutamye nga ntandise okkeera nga sirinaamu yadde otwanyi ate nga muli mutima ngamba bwe mba sisikoze wano sirina kimbeezaawo bajja kukola ki kugoba ajja kungoba. Kale nga ninamu nakali nga saagala kuyiwa Musumba kuba yali atandise okunjagala nga nkola bulungi emirimu kati nga saagala kuddiriza naye nga keera ng'okooye nga ne bwokwata ogamba nti ngenda kulongoosa lujja kompawundi nga ogulirira ddala ng'amaanyi tolina. Kati ate oluusi wakoowanga nnyo infact ekiseera kyatuuka nga nempulira nga nnongoosezza nga nkooye eyalinga amala okulongoosa nentula nendaba ka TV kati nga bwemala okulongoosa nga nzirayo mpummulemu nga neebakamu. Kati ennaku zaavamu 3 kwegamba nga bwogamba nti kyajjanga ku Mande ekiro ne ku Lwokuna ne ku Lwokutaano ekiro. Kati ate buli lwe naddangayo okuwummula wano okooyemu n'owummula kwegamba buli lwe nagendanga okwebaka nga ndinga azuukukira ewalala nga buli lwogenda okwebaka obeeranga azuukukidde eri kwegamba emirimu gya wano ogimaze ogenda okola egyeri. So buli watuuka ekiseera mwasooka ng'ajja ne mukola bye mukoze n'ozuukuka nenzuukuka nenkola egyange nenkola ki ne muziba nenzirayo neebaka ne mutuuka nga kati ajja ne mukola bye mukoze ne munyumyamu ne tuddamu ng'abaagalana ye naye nga tajja buli lunaku ennaku ze 3 olwa Mande Olwokuna n'Olwokutaano. Kyokka ekyewuunyisa nti bwe wazuukukanga ng'oli naye ng'ate obukoowu tobulina obuwulira okomyewo eno owulira ozuukuse. So basically tewawummulanga saawummulako. Kintu kiva mu kwagala ebyokwegatta nentandika okuwulira nga ndi frustrated. Neŋŋamba kangambe Musumba era lumu tuva ku kanisa ku Sande neŋŋamba Musumba njagala kwogerako naawe. Bwe yamaliriza abantu be bonna ku kanisa kubanga kanisa gundi saavisi bweggwa waliwo abantu abajja ne bamusisinkana kati mu kalumu keeri ak'obusumba kati bwe yabamaliriza neŋŋendayo ne mbimunnyonnyola ne mugamba nti ndoota bwenti ne bwenti ne bwenti ne bwenti bikutamye olwo bintamye tebikyanyuma tebikyanyuma ne mbimunyumiza bulungi nga bwe byatandika ne bwe bize bibaawo. Musumba n'aŋŋamba ekyo kibadde kirooto bulooto. Ekyo kirooto bulooto abantu babifuna na wano ku kanisa nfuna abantu abajja ne babinnyonnyola ebintu ebyo naye kyonna kigenda nakusaba kubanga ebintu bijja ne bikozesa ne musaba mulina okusaba ennyo. Kakati ekyenjawulo ekyabaawo nti kuolwo lwe twadda ewaka twasabamu ak'enjawulo ng'ababeera ewaka. Nze Musumba ne maama we n'asikaali. Ekiro ekyo twasaba nnyo ekya Sande ne tusaba nnyo naye lwe neebaka omukyala yajja n'ankozesa. Ekyenjawulo ekyaliwo nti ate emisana teyajja. Nawoga nti ku Sande musabye Sande muvudde ku kanisa ne mujja mugenda okwebaka ne musaba ekiro ekyo ekya Sande ne musaba n'ogenda ne weebaka. Enkya ne bukeera ku Mande ekiro najja ne twegatta. Kati enkeera era nzuukuka ndi mukoowu nga bulijjo naye bwe nzuukuka nenkolamu byenkoze neŋŋamba ngende mpummulemu wabula ne bwoba toyagala kuwummula ng'olina okuwummula kubanga okuwuba bukutta.
emisana lwe nawummula mukolo teyajja emisana neebaka bulungi nempumulamu nenzukuka nga nkoze eki nzeemu amaanyi. Kati olunaku lwe yaddako okujja olwokuna ekiro ekyo kubanga luli twegattanga ne tunyumya ne tuddamu ne twegatta nenzuukuka. Mu kirooto ekyo ne twegatta emirundi ng'ena koolwo ne mu kirooto nawulira nga nkooye ne mpulira omanye nga bw'obeera mu buliwo wano ng'olwana okuva mu kintu naye nga tokivaamu. Kati ku lwokuna olwo enkeera waalo bwe nzuukuka ngenda nnyumiza Musumba nti ekintu kyakomyewo, oluno twegasse emirundi 4 ne mpulira nga nkooye nga njagala okudduka naye nga sisobola kudduka nga sirina gye ndaga. Kati bwe nnyumiza Musumba n'aŋŋamba nti oyo gw'olaba mu kirooto yenze. Era bwe yaŋŋamba nti yeye ne mugamba gwe ndaba mu kirooto ali bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ne bumunyonnyola. N'aŋŋamba nti ensonga lwaki olaba oyo lwa nsonga nti waŋŋamba nti oyagala ki? Sente. Oyagala ssente, oyagala okuba obulungi. N'aŋŋamba nti olwo lwe waŋŋamba wakkiriza okufuna embeera ennungi, y'ensonga lwaki olabanga embeera gy'oyisibwamu yakola ki? Yakyuka. Y'ensonga lwaki olabanga maama wo kati naye akulaakulana mirimu gye, kubanga buli kimu ky'okola ne kasente ke nakugamba okukuwaayo konna katuuka ewa maama